Dr. Nelson Wandera okurugari Mbarara Regional Referral Hospital nagira ngo endwara egi neretwe nkyende ngukonka nebasokora bo mu bushambani nayenga abasuspects betwakafuna balinga 20 mu budde buno so tusubirayo sample endala okuva ku lab enkulu Entebbe maybe leero oba enkya okulaba results ezo. Currently tulina abalwadde babiri wodi yaffe, omu amanyiddwa nti alina monkeypox, omulala suspect. Okurugira Dr. Nelson bamwe mu barwira bina yirwa reri ne betaba munonga omu bikorwa by'omubonano. Monkeypox etambula etya mu bantu. Monkeypox esinga kutambula mu bantu mu mirundi ebiri. Omuntu okusooka okwegatta n'omuntu alina obulwadde bwa monkeypox oba ateeberezebwa okuba n'obulwadde obwo oba monkeypox. So oyinza okuba nga oli mukyala naye nga bbaawo alina ki obulwadde bwa monkeypox. Bw'omwegatta ayinza okukuwa akawuka akaleeta monkeypox naye n'ofuna obulwadde. Dr. Wandera n'ashaba abatuura okwerinda obushambani hamwe n'okutuura n'enyamwishwa. Naye enjawulo eriko nti obuzimba bwa monkeypox bunene kakati ofuuka obunene bukyuka ne buleeta ebbwa mu bitundu ebyekyama. Ebbwa eryo bw'oligayalirira likula ne lifuuka eddene ennyo era katuna omulwadde alina amabwa mu bitundu ebyekyama naye nga manene nnyo ge tuli mu kukolako after obudde buno. Irwariro ririyo nirukora okwetebenkanisa okurukumara kugira ngo abarateekateekaho kugira endwara egi babe biine obushobozi bw'okubaragurira. Gasha kwa Arwashwa omuri Mbarara City.